أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abaganda baffe bassebo ne bannyabo abatugoberera ku Rawda Islam Media, olwaleero ennaku z'omwezi ziri 10 omwezi gwa 8 omwaka 2024 essaawa muziraba. Tuli mu programu ya Rawda ey'okwanukula ebibuuzo, era nga bulijjo omwanukuzi ye Sheikh Zubair Abbas Senkuba. Mukkirize mategeeze nti omwanjuzi leero nze musirimu Ramadhaani tambula, n'olw'ensonga eyo njagala kutandika n'ekibuuzo ekisooka. Kigamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sheikh, nsaba okundaga essala ya tasbihi n'essala ya duha bwe zisaalibwa era zisaalibwa budde ki? إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد tumwebaza owekitiibwa Allah, tumutendereza, tumusaba Allah sokusaasira kwe ku nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Abawuliza baffe tubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Okusooka kwa byonna, ekibuuzo ekisoose kibuuziddwa nga muganda waffe oba mwannyinaffe abuuza salatu at-tasbihat ne salatu duha zisaalibwa zitya. Salatu tasbihat yessala ng'ejjuddemu ekigambo subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar. Kyajja mu ahadithi ne kulluha da'ifa bituruqin da'ifa, zonna nnafu n'amakubo nga manafu. Tukubiriza abantu okwekwata ku ssala eziina obujulizi obutuufu. Essala omusiraamu teyali gisadde. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba mbu Abbas ibn Abdul Muttalibi n'amugamba nti essala eno yali badde esaalibwako at least mu buwangazi bw'omuntu, omuntu yali badde agisaalamu omulundi, oba yali gisadde olunaku omulundi. Bw'aba tasobodde agisaale mu wiiki, bw'aba tasobodde mu mwezi, bw'aba tasobodde mu mwaka, bw'aba tasobodde kale agisaaleko mu buwangazi bwe bwonna. N'amulaga essala eyo n'ebirungi byayo. Naye obutayonoona budde bwaffe, essala si bigambo bya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabula biri mu ahadithi enjweteke ku nabbi waffe Muhammad. Olw'amakubo gonna bawali mu geetooloola aga hadithi eyo nga galaga obunafu bwa hadithi. So musi babiri bawalimu baatunuulira amakubo ago ne balaba nti hadithi si ntuufu, era tetusinza nayo Allah tabaraka wa taala sala nga tugitadde mu kusinza kwaffe. Tukubiriza abantu okusaala essala eziriko obujulizi obutuufu, obutasaala ssala nga gundi agitankanamu ne gundi agitankanamu. Wallahu taala a'lam. Amma salatu duha, hadithi yayo yo ntuufu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yajogera fi gairi hadithi, si mu hadithi emu nga bwe kyajja mu hadithi ya Abu Huraira yaga nti awsani khalili bi thalathatin, mukwano gwange nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yankuutira ebintu bisatu. Kisookera ddala yamukuutira okubeera nga akola sibhata duha, okusaala raka ya duha. Wa yamukuutira ebirala wa an asuma 3 ayami min kulli shahrin, okusiiba ennaku 3 mu buli ki, oba yamugamba nti okusiiba ennaku 3 mu buli mwezi n'okusaala sibhata duha, essala yaki ya duha. Wa an utira qabla an anam, n'okubeera nga nsaala y'okuyitiri nga sinnaba kukola ki, kwebaka. Kitegeeza ki ekyo? Nti eyo hadithi erimu salatu duha. Waliwo hadithi endala abawalimu era baga nti eraga salatu duha nabbi yagamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu sunan
ne musnadi hadithi eno nkakasa bulungi nti gyeri yali ayogera alayhi salatu wassalam yaga nti man salla alfajira fi ljamaa man salla alfajira fi ljamaa yenna asala subhi mu jamaa thumma qa'ada yadhkuru llaha oluvannyuma n'atuula n'atendereza allah hatta tatlu'a shamsa okutuusa enjuba bwevaayo thumma salla rak'atayn oluvannyuma n'asaalayo raka'a bbiri kanat lahu mithlu hajjatan wa umra oba ajiru hajjatin wa umra allah amuwa empeera ng'eya hijja ne umra tamaman nga bwe yagamba nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam. So tugamba nti ezo zonna abawali bagenda bakuba ttooki mu hadithi ezo nga balaba nti mulimu salatu duha n'endala mu ahadithi. Tugisaala tutya salatu duha? Omuntu bw'aba ayagala okusaala duha agisaala ng'essala eza bulijjo, wabula ekyawukana ku byonna kusaala na nniya ng'agireese nti ya duha. Era bw'aba asaala asobola okusaala raka'a bbiri, asobola okusaala ennya, asobola okusaala omukaaga. Waliwo riwaaya ezimu eziraga okusukkawo, naye byalabwako nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'awa komenti yalaga okusaala ebbiri thumma salla rak'atayn. Mu riwaaya eri agwega nti wa rak'atay duha, ne raka'a emmeka ebbiri, sibhata duha, rak'atay ad-duha, raka'a bbiri ng'eza bulijjo, soma al-fatiha n'osomeramu n'essuula gy'oba oyagadde, n'okutama n'osomerawo ebya bulijjo, n'oyimuka era n'osoma al-fatiha n'essuula endala bya bulijjo. Nniya yejawula nti salatu ki? Yejawula nti salatu duha. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Wafiika barakallah. Pozika tugende ku kibuuzo ekyokubiri kigamba nti senga taata tabeerawo nga ne jjajja taliiwo nga ne baganda abalenzi tebaliiwo, ani olwo aba n'olukusa olukugaba? Akati abakugaba owekitibwa allah tabaraka wa taala yatugamba mu qur'ani fankihuhunna biidhini ahlihinna, muba wasinga maze okufuna olukusa eri bannannyini bawalaavu. Buli muwala gw'ogenda okuwasa aya eraga nti olina kufuna lukusa okuva eri ani? Eri kitaawe oba amuyinako obuyinza. Abatulinako obuyinza be bano. Tulina marhalatu al ubuwa, amarhala g'obwa taata. Tutegeezaamu taata wa inaala, taata n'okweyongera wa waggulu, taata wa taata wa inaala. Taata waba taliiwo jjajja yakola ki? Yakugaba. Era jjajja ayina amaanyi mangi nga taata taliiwo okugaba ani? Okugaba muzzukulu we. Amarhala ag'okubiri bagayita marhalatu albunuwa, marhala ag'abaana. Omwana asobola okugaba. Amarhala ag'okusatu al ukhuwa, bannyina. Bunuwa wali gwe bategeeza omwana w'omukyala amugaba. Akati wali tulina ukhuwa, marhalatul ukhuwa. Ukhuwa tutegeezaamu baganda bannyina. Abannyina mulimu n'abaana b'abannyina, omwana wa mwannyina. Abantu ogenyiwalako ewange, ekyo kyo kikkirizibwa oba nedda? Akiika kitegeeza kuyiwa musaayi gwa kisolo, mbuzi oba endiga, nga n'enniya ey'okusalira omwana ono allah tabaraka wa taala abeereko ne byamutaasa mu bulamu bw'obwensi, oba allah abeere nga akiika efuuka ennunuzi ye mu bintu eby'enjawulo ebiyinza okubeera nga birumba omwana ono. Era kiraga nti akiika musaayi guno gwe tuyiwa ogw'ekisolo kye tuyiye, ebigambo bya nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam yaga nti kullu mawludin uhurika anhu ddam, buli mwana tumuyiira omusaayi. Ekyo tukikola fil yawmi sabi, ku lunaku olw'okumeka? Olw'omusanvu. Wa yuhlaq, ne tubeera nga tumusalako enviiri. Wa yusamma, n'atumibwa naki? N'erinnya. Wa tumiitu anhu al-adha, yategeezaamu kumusalako enviiri. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiika wa jazakallahu khair. Ndowooza tusenvula katugende ku kibuuzo ekiddako mu ngeri ey'obwangu. Ekibuuzo kigamba nti kiramulwa kitya Sheikh okubeera nga asomesa naye nga ensomesa yejjudde okujerega bamaseka banne ate nga banene mu ddiini?
si nkola ya busiraamu, si nkola ya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam okusomesa nga bwe tugiriga abalala. Istihzaa'u fi ddiini mamnuu shar'an, okujeregerera okujerega mu ddiini kitamwa era obusiraamu bwakigaana. Teri akkirizibwa kusomesa nga bwajerega banne. Wokikolera owekitiibwa Allah tabaraka wa taala ajja kuvunaana olw'okujerega banno. Musiraamu tajerega banne, teri akkirizibwa kujerega munne ng'asomesa. So bw'oba osomesa beera n'empisa. Olaba nabbi waffe alaihi salatu wassalaam bw'oba otunuulidde bye yalinga akola ng'afunye abantu abayina empisa ezisiiwuusa oba balina bye bakoze, najja okusomesa. Teyajereganga bajereke, wabula yalaga kye bakoze ate nga tayogedde na ku mannya gaabwe. Ma baalu nnaasi ma baalu aqwaam yaquluuna kaza wa kaza, abantu abadde kyabo bakola kino na kino nga teri oluusi n'abategedde. Olwo abajja ne babeerako n'ebintu bye baagala okuzuula mu ddiini. Nabbi sallallahu alaihi wasallam awasa abakyala, nabbi ayimukako ekiro, nabbi yeebaka, alya ennyama, akola ebintu ebyo byonna. Kati bo bwe bajja baabuuza nabbi byakola kibyakola, ka annahum taqalluha, nga balowooza nti nabbi akola bitono, bo engeri gye batali bannabbi balina kukola binene. Owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam we yajja ne bamunyumiriza, yagamba nti ma baalu nnaasi yaquluuna ma baalu aqwaam yaquluuna kaza wa kaza ala inna atqaakum fi llahi ana, abasinga okutya Allah yenze. Walakin anaamu wa arkudu, neebaka ne anaamu wa aquumu wa arkudu, nyimu nzuukuka neebakako. Wa asuumu wa afturu, nsiiba n'ensiibulukuka. Wa atazawwaju nnisaa, abakyala mbakola ki? Faman ragiba an sunnati falaysa minni, anaava ku sunna yange ey'okuwasa bali bo baga teri byakuwasa, teri byakuyimuka yakwebaka kiro, teri byakusiibulukuka. Nabbi n'abaga nti anaava ku sunna yange si wa mufi. Kitegeeza ki? Nti abantu yadde tubaanukula na mpisa, si kwasanguza mannya g'abantu, si tubaanukula mu nyanukula ey'empisa. Sallallahu twanguyirize. Barakallahu fi wafiika barakallah. Ekibuuzo ekiddako wano bassebo ne bannyabo kigamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lwaki Allah ayogerera nnyo mu jamo mu kibinja okugeza tujja kubonereza, twatonda, tulaba ebifaanaganako ng'ebyo? Ekyo owekitiibwa Allah tabaraka wa taala okubaako ne byatusomesa oba byakola byayogera nga byogera tubuulira aga nti twakola, twazimba eggulu, twatonda. Ebyo buli mu lulimi mwonna mwebiri, ojja bisanga nga mu Luganda mwebiri, mu Luwarabu mwebiri, era mu Luwarabu ta'ziziya kwewa kitiibwa. Kisobokera ddala bulungi wano ne tuzimba omuzikiti ne tugaa tubazimbidde omuzikiti, naye ng'aguzimbye ali ogwo omu. So mu kwewa ekitiibwa mu lulimi kibeeramu. Waliwo n'abantu tuboogerako bulijjo nga bo tuboogerera mu pululo olw'obunene bwabwe n'obugazi bwabwe, nga tuboogerera mu bungi. Bannange, olukiiko lunaatuula ddi? Bakamaadi bonna siina gwendabako, naye nga Kamaadi ali ogu omu. Bahafusa bonna nga tebalabikako wano, nga Hafusa ali omu gw'oyogerako, naye olw'okuba nti amanyikiddwa ayina paati gy'apuleyinga muki, ayina loolo gy'apuleyinga mu gundi mu community, ne tubeera nga tumwogerera mu pululo. Barakallahu fi wafiika barakallah. Ekibuuzo ekiddako kigamba nti olunaaba lw'ejjuma lwe lufaanana lutya? Tulunaaba era oba tetulunaaba? Bwe tulunaaba tutya? Olunaaba lw'ejjuma tulunaaba tutya? Kunaaba kw'ejjuma tekwawukana na kunaaba kwa bulijjo. Omuntu anaaba private parts, naaba engalo ze, bw'amaliriza n'afuna wuzu ng'ey'essala, wamala n'asena amazzi n'ayiwa mu mutwe gwe emirundi 3, wamala n'anaaba sayidi, n'anaaba omubiri gwonna n'agubunya amazzi,
bwamaliriza n'avaawo mu kifo ekyo n'anaaba ebigere bye. Olwero naaba osobola okunaaba mu nnaaba zonna eza sunna kasita oba nga oyagala kufuna mpeera yakujjula kwa kunaaba. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. So tukubiriza abantu okukozesa ennaaba eyo kubanga si omu bamaama baffe nga Maimuna Allah musiime, Aisha radiyallahu ta'ala anha bonna balaga nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam baanaabako naye naye nga anaaba bw'atyo kutandika nakunaaba bifo byaffe byakyama bwe tumalaawo ne tunaaba engalo, omukono guno yagukwatanga nga amaze okunaaza private part n'agukuba ku ttaka bw'ati nga bwagukuuta ku ttaka wabeerawo obuuka bufa n'ettaka, oba okukozesa sabbuuni. Bwamalaawo n'afuna wuzu nga ey'essala oba gy'afuna ng'agenda mu ssala. Bwamalaawo n'asena amazzi n'ayiwa mu nviiri emirundi 3 nga bwaziisaamu. Bwamalirizaawo n'ayiwa omubiri gwonna. Tekirina buzibu kusooka kwekuuta mubiri n'olyoka okola ebyo byonna, n'olyoka oyiwa amazzi mu nviiri n'oyiwa amazzi ku mubiri. Omaliriza wuzu kikuuta omubiri gwonna beko sabbuuni. Omalirizawo naaba osena amazzi oyiwe mu mutwe otukuzeemu, oyiwire omubiri gwonna ogutukuze, omala ove mu kifo ekyo dd'ebbali obeere nga onaaba ebigere. Ekyo kye bayita okunaaba okujjuva okwa sunna. Barakallahu fi wafiika barakallah. Ono Musaada Musoga agamba nze Abdussamadu oweeka muli mu Busoga, Sheikh nkusaba otuweeyo ku musomo ogukwata ku mahram. Kyava agamba nti n'ebitendo bye n'obuvunaanyizibwa bwe awamu n'ebirala. Nekino ekibuuzo katukigingize mu kiri. Kyava agamba nti omukyala akkirizibwa okugenda mu ibaada nga ddalasa, eswala, juma oba hajji n'ebirala nga talina mahram, era bw'aba agenze ibaada ye ekkirizibwa oba nedda? Barakallahu fiika. Tusaba Allah ow'ekitiibwa akukuume. Fiikum barakallah. Mahramu tutegeezaamu omuntu atakkirizibwa kuwasa mwana muwala ono nga okubutamukkiriza kumuwasa buli ala ta'bidi, si tawqiti, ta'bidi. Tutegeeza ta'bidi abadal abidina, ne mujjana tajja muwasa, si wanooka naye nga ne mujjana terikola ki muwasa. Waliwo abantu nga tuziyizibwa okubawasa ala ta'qiti. Mithaalu dhalika, ekyokulabirako omukyala okumuwasa n'owasirizaako ne muganda we. Kiri haramu okuwasa abooluganda ababiri, naye ekyo kiri ala ta'qit, kibeera kyakaseera katono. Ono bw'abanga avudde wano bye oba agobeddwa la qaddara Allah, ayinza okuvaawo ng'avuddewo lwa kufa, tusaba Allah alemeggera atukuumira abantu baffe. Teri kubuusabuusa, ono osobola omuwasa owokubiri. Nabwe kityo maama omuto ne muwala we, muwala wa muganda we, senga n'omwana wa mwannyina, nabyo tusobolera ddala bulungi okubanga tuwasa singa omwana wa mwannyina avaawo, oba singa bw'avaawo omwana wa mwannyina amuwasa. Kimanyikiddwa mu shariya yaffe y'Obusiraamu. Kati ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yatulaga abantu nga tetukkirizibwa kubawasa, era abo bonna oba tebakkirizibwa kufumbirwa. Omukyala nga takkirizibwa kubafumbirwa, abo bonna babayita ba mahram. Asookera ddala al-aba, era Allah yabaleeta mu suratu Nur naga nti wala yubadina zinatahunna illa libuulatihinna aw abaihinna. Taata abeera mahram. Taata buli wabeera nga azze, taata tutegeezaamu aba unnisa, bataata b'abakyala bonna, taata w'omukyala wa inalu min jihati dhukuri wal inath, newe beeyongerayo waggulu, taata wa taata, jajja azaala jajja, abo bonna babeera ba maharimu. Wakadhalika al inath, ne abava ku saidi ya taata ya maama jajja, ka abail aba wa abail ummahat, batata ba taata, taata wa taata naye
wa abail ummahat ne taata wa maama naye tutukkirizibwa kukola ki kumufumbirwa. Abau buulatihinna ne ba taata baabwe taata wa bbaawe takkirizibwa mukola ki mufumbirwa. Ekyokubiri asobola okufuuka mahram. Fahum min almaharim bilmusahara bamanyikiddwa abo babeera bako naye basigala ba maharim bana basezaala abeera muko naye abeera mahram. Wallahi mu birala al abna abaana baffe betuzaala omukyalo omwana we yenna gwazaala tegeezaamu abna nisa abeera ali mahram. Fayadkhulu fihinna awlaadul awlaad n'abaana b'abaana bazzukulu babeera ba maharim. Wa in nazalu n'okukka wansi bazzukulu bannakabiri bannakasatu paka okweyongerayo. Wa kadhalika min adh-dhukuri wal inathi mithlu banil banin n'abaana b'abaana omwana wa mutabani wo. Wa banil banat n'omwana wa muwala wo nga mulenzi abeera mahram kubanga akuyita jjajja. Amma abna buulatihinna fi al-aya al-karima fahum abna azwaji min gayrihinna bayita abna buulatihinna bebaana baabwe omwana wa bbaawo naye asobola okugenda naye kuba takkirizibwa. Wa haulai maharimu bisababi abo bali ba maharimu olw'ensonga wafumbirwani fumbirwa kitaabwe. Thalitha abokusatu ikhwanuhunna bebaganda baffe ba brothers sawau kanu ikhwatu li ummi au li abi aberenga muganda wo mukitaawo oba muganda wo mwani munyoko oba nga muganda wo mutata wo nani mama nga bonna mbagatta basigala bonna baganda bo. Au banu ikhwanihinna banu ikhwanihinna bibana baba ganda baffe nabo babeera ba maharimu era tetukkizibwa bafumbirwa. Omwana wa muganda wo omulenzi tokkizibwa mufumbirwa nabwe ekityo omwana wa muganda wa sister wo tokkizibwa mukola ki muwasa oba mufumbirwa babeera ba maharimu. Khamisa abokutaano al-ammu wal khal ye taata omuto ne kojja abeera mahramu yennyini ne taata omuto naye asobola okubeera ki mahram. Tokkizibwa fumbirwa taata muto wabula omwana wa taata omuto amateeka g'eddiini gakijaaza gakikkiriza. Kojja tokkizibwa mufumbirwa naye ate omwana wa kojja kikola ki kikkirizibwa. Wahuma min almaharim min annasabi ojja kubasanga nga bo ba luganda lwennyini kubanga kojja abeera n'oluganda kwani nabwe kityo taata omuto ayina oluganda lunene kwani ku kitaawo. So awe bayita ba maharimu tetukkirizibwa kubeera nga tubafumbirwa oba okubawasa. Kweyongerako ne akhawatuna min arrada ikhwanuna wa abna ikhwanina min arrada wa abna albanat min arrada abaana b'abaana mu kuyonka. Waliwo abantu betuyonka nabo nga tuyonse ku bbeere limu temwazaalibwa maama omu naye twayonkera wamu. Abo bonna bwe batuyonsezza babeera bannyinaffe. Amateeka g'eddiini gaagaana okubawasa era basobola okukola nga ba maharimu. Lwaki yuhramu annikah bihim tokkizibwa kubeera nga ofumbirwa abantu abafaanana bwe batyo. So barakallahu fikum jazakumullahu khair. Fiika barakallah. N'olw'ensonga eyo nga bwe tukirabye ekibuuzo tukikomyawo nga kigamba omukyala akkirizibwa okugenda mu ibaada yonna gamba dalasa oba darusu esswala juma hajji oba ekirala kyonna nga talina mahramu. Amma ibaada ez'eŋŋendo ezo tezikkirizibwa ng'omuntu talina mahramu. Nabbi yagamba la tusafiranna almar'atu omukyala tatambulanga illa wa ma'aha dhu mahrami okujjako ng'ayina abo betukoonyeeko waggulu atambudde ne kitaawe oba nga atambudde ne taata wa taata jjajjaawe oba ssezaala we nga bwe tuzze tubakoonako oba mutabani we oba mutabani wa mutabani aba maharimu asobola okutambula nabo. Era ba maharimu abo bwe tuba tubatunuulidde nti omuntu olugendo lwonna nga lusobola okutwala emisana n'ekiro mathalan tambula genda Kenya ogenda Makka ogenda wa tugamba nti genda n'omukwabo olugendo okubeera olutuufu. Bafuqaha bayongera ku kye bagamba nti au rifqatum ma'muna
bwatabeera n'abamaharimu okujja ng'ayina kye bayita congregation nga eyina security n'asobola okumuwaki security obukuumi naye tusobola ogikkiririzaamu. Barakallahu fihi. Ekyokusatu engendo ekyokubiri engendo zino ez'okumpi ibaada ez'okumpi mathala ngenda mu jjama mu sola ya masjid kimanyikiddwa nti baagendangayo tebaagendanga n'abamaharimu era nabbi yatugaana abakyala okubaziyiza okugenda mu mizikiti gyaffe egy'okumpi egitali gya ngendo kutambula lugendo lunene. Yagamba nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti la tamna'u ima Allahi masajid Allah, temuziyizanga abazaana ba Allah ennyumba za Allah, wa buyutuhunna khairun lahunna, naye amayumba gaabwe gasinga obulungi. Wabula mukyala bw'asalawo nti ngenzeeko mu muzikiti togezanga okumuga ntojja gendayo ŋŋaanyi. Era ekyo kyaviirako sahaba omulamba okubeera nga ajja ku munne ebigambo nga ne bw'atoola salaamu. Mutabani we yamugamba, Abdullah ibn Umar yalina mutabani we ibn Abdullah ibn Umar, yamugamba nti ono yajja n'amuwaabira nti onanziiza. N'amugamba nti lwaki omuziiza ogenda mu muzikiti, mukyala awaabi owasizaala? N'amugamba nti wallahi la amna'anna, genda mu maaso nga nkola ki nga muziiza. N'amugamba nti qaala rasulullah la tamna'u ima Allahi, nabbi yagamba temuziyizanga abazaana ba Allah emizikiti gyani. Ono n'agenda mu maaso n'amugamba nti ndayira Allah ngenda muziiza. N'amugamba nti aqulu lak, nkugamba qaala rasulullah, yagamba omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam, wa anta taqul, ate gwe otugamba nti ndayira Allah nja muziiza. N'amugamba nti idhan la ukallimuka abadan, n'amugamba sigenda kuddayo kwogera naawe kuyisa lugaayo mu bigambo bya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abasajja baategeera nabbi yaani, kakati bagamba nti fama kallamahu hatta maata, teyaddayo kwogera naye paka we yafa. Kuwa kitiibwa nabbi waffe Muhammad, bigambo byabayogedde. Barakallahu fi. Sebo tweyanziza kibuuzo kibadde nakyo kizito mu ngeri yakyo. Twagala kulaba kibuuzo ekyeyungira ddala mu ekyo, senganga muziri engendo ezaziyizibwa, senganga agenda nga talina yo ibaada ekkirizibwa. Omuntu bw'agenda nga talina mahram nakola ibaada ekkirizibwa, naamu ekkirizibwa, naye ma'al karaha, mulimu okutamwa. Ekkirizibwa naye mulimu okukola ki? Okutamwa. Eddiini yagaana. Era ebizibu ebiyinza okutuukako yadde nga gwe waliriza, tonenyanga muntu, onenyanga mwoyo gu. Barakallahu fi. Wafiika barakallah. Ono yabadde muzungu, yagambye nti bwe mba mu nswala ennyonta n'ennuma nnyo nga nina amazzi gange okumpi awo, nzikirizibwa okunywa ku tuzzi. Webanga ennyonta ebula kutta ganywe, ne bwebanga si yakutta gumiikiriza ove mu ssala olyoka okole ki? Olyoka oganywe. Kiri ekyokutta kimanyikiddwa ebeera daruri, ate ad-darurati tubihu al-mahdhurat. Ye nga oyingira otya mu ibaada ng'embeera bwetyo bweri, ne bw'okitunuulira ng'embeera mbi, vaamu mu ssala oganywe. Era owekitiibwa Allah kad arifa makanak, aba ategedde nti omusajja embeera ebadde ki? Mbi. Wabula wekitaba ekyo mu ssala tetuliiramu, tetunyweramu. Wa barakallahu fiika wa jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, nze mbuuza nti singa nfuna ona ekibuuzo kankikyuse. Agamba nti kiramulwa kitya singa nga omuntu abeera nga takwatagana na bazadde be, ne wabeerawo amuyambako okuyungawo, naye ate ono ayambyeko n'afuuka kiso kya mbuzi, amakulu n'abeera nga obuzibu babujja ku bali ne babuzza ku ye. Katufunze ekibuuzo. Maama yalina obutakkaanya ne baganda bange abalala, n'ennyambako okutabagana, naye bali nga balimu obushiriku bwakyenkya nga maama nze gwakyaye, era enkolagana yaffe yafiira ddala. Kakati nkole ntya? Kuba ye maama takyagala kwogera nange wadde. Beera mwanjulukufu eri maama wo, kubanga ye yakuzaala. Omuntu bw'aba tasobola kweyanjulira maama we kumutegeeza kyaliwo n'embeera eyaliwo, kitegeeza nti naye aliko ekiki? Aliko ekikyamu. Gende wa maama wo omutegeeza ekituufu, omugambe nti maama njagala nnyo okulongoosa, nali
koze kino nga njagala kulongoosa naye kirabika ebyokulwanyisa byakyuka bidda gye nkola ki gyendi. Nkusaba maama wabeerawo ekyasoba nsonyiwa, beera omuntu eyeemenya eri nnyoko kubanga maama asigala maama ebbanga lyonna. Kakasa nti bw'anaabeeramu okutya Allah tabaraka wa taala maama wajja kukusonyiwa. Wallahu taala alam. Kino kiri mu kadara oba mu kadari ya Allah tabaraka wa taala. Abuuza ekibuuzo agamba nti ebirungi tubifuna n'ebibi bituukako, naye ebirungi byokka bye biva eri Allah, by'ebibi biva ludda wa? Owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yatulaga mu bukkiriza bwaffe nga tukkiriza mu kugera kwa Allah, tukkiriza nti ebirungi n'ebibi biva wani? Wa Allah. Era hadithi ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, hadithi mpanvu, nabbi yabuuza Jibuliru n'amugamba nti wa akhbirni anil imani, mbuulira ku buki? Ku bukkiriza. Qaala, Jibuliru abuuza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabbi amwanukula amugamba nti al iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi min Allah ta'ala. Kukkiriza Allah n'okukkiriza bamalayika n'ebitabo n'ababaka ba Allah n'okukkiriza olunaku lw'enkomerero n'okukkiriza okugera kwani? Kwa Allah tabaraka wa taala. Ebirungi n'ebibi byonna Allah yabigera. So al-qadar kyebayita okugera wekitiibwa Allah yagera. Tukakasa nti buli kyonna ekiriwo mu nsi Allah yakigera. Era wa kulla shay'in khalaqnahu biqadari, wa kulla shay'in khalaqnahu biqadari. Allah agamba mu Quran titeriyo kintu kye tutonda okujjako nga twagera kigeri, twakigerekera. Akati tugamba nti Allah yagera ebirungi yagera n'ebiki n'ebibi, wabula ekyenjawulo ekiriwo nti teriyo Allah kintu kyagera nga kibi okujjako ng'ayina ensonga. Kiyinza okuvaamu obulungi obudde eri omuntu oba eri community oba eri abantu abasigadde abalala. Mathalan, Allah asobola okugera okufa kw'omuntu. Ekirungi ekirimu omuntu asobola okufuna ejjana, ekirungi ekirimu tusobola okuyingira ejjana nga tetufudde, si kyangu. Owekitiibwa Allah tabaraka wa taala ayinza okulaba nga omwana we ayinza okukubuza n'agera omwana n'agwa eddalu. Mathalan, omwana okugwa eddalu gwe n'ogamba mwana lwaki yagwa eddalu, nga kyekyokka ekisobola okukutaasa gwe obutalokoka, oba nga kyekisobola okuyitirizaako omwana wo Allah akuwa ejjana gye bulijja. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khayr. Jazakala kitegeeza nti ebiba bituuseeko tutawakkale, tugume tukakase nti Allah atugezesezza. N'ensonga endala baganda bange, ekibuuzo ekiri wano kigamba nti senganga omuntu onalese sinaliyo alaga nti ayina omuddu eyamwewolako naye n'abaako kyamusingira, ne wayisa akaseera kawanvu nga eyeewola tasasula naye ate kyeyasinga nga ono akirina. Abuuza ekibuuzo, nkole ntya nzikirizibwa okukikozesa? Omuntu bw'abeerako ne kyeyasinga ewantu tumukubiriza okubeera nga asasula. Tusaba Allah atuwa obusobozi obusasula abantu bye twasingira ebyaffe. Kyokubiri kisobola okugaana. Era owekitiibwa Allah tabaraka wa taala aga nti wa in kuntum ala safarin, bwe musanga mubeera ku lugendo, walam tajidu katiban, ne mutafuna muki farihanu makbuda, muteekayo muki omusingo. Omusingo mu ddiini kikkirizibwa omuntu okuba ng'alina kyayaga n'ateekayo omusingo. Kati rihanu makbuda esobola okubeerayo omuntu n'alemererwa okusasula, tugamba nti batule ku mmeeza, munange ebiseera bigenze naye tosasula. Tukoze tutya nti seeka sina kyakkola okuggyako omusingo guno tuguteeke katale. Tuguteeka katale ne baaniriza ekirowoozo kyaffe ky'ogutwala. Nze nkakasizza era nzikiriza omusingo ogwo gubeere nga gugenda nga baguteeka katale, si gutwala gwonna guyinza okuba nga gusinga sente zoono. Kati tulina okubeera n'ensa, bwe gumala otutundibwa nga tujjako ezoono ng'ezisigadde tuziwa nnyini waazo. Barakallahu fiikum. Wafiika barakallah. Abatera okubawa ebintu bya bannammwe mu ngeri eyo ey'olukwesikwesi, tusaba Allah abawe okukitegeera nti
okutuula ku mmeeza kyekisinga n'otwala ekyo kyennyini kyoba wawola. Ekibuuzo ekisembayo wano kyetwagala okusembyayo kigamba nti senga ngamba ngenda kuzaala naye ng'ate ekiseera ky'esswala kituuse nga nfunye obubonero obugenda okuzaala ono mukyala kakati nkola ntya? kasita obubonero bw'okuzaala buvaayo kiba kitegeeza nti omukyala talina kukola ki? Kusaala. nga okwabika bagitoba nsundwe. Kasita ekyo kijja guluba oyengedde nga tuteekeddwa kukola ki? Kusaala. Era tugamba abakyala babatuuse mu status eyo batendereze butenderezani Allah tabaraka wa taala amma essala olwo abatateekeddwa kukola gisaala. Wallahu taala alam. Bassebo ne bannyabo ebibuuzo tubiyiseemu nange kambabuulize ekibuuzo ekisembayo. Omuntu atayagala kubuuza nga tamanyi, omuntu oyo aba wa kika ki nga Katonda yatugamba nti mu makulu g'ebigambo bye mubuuze abo Allah bye yayazika okumanya ku ebyo bye mutamanyi. Ndowooza ekibuuzo era kankiddemu, omuntu atayagala kubuuza nga n'okumanya tamanyi naye nga atayagala okukola, omuntu oyo alamulwa atya? Tusigala tusomesa abantu ebbanga lyonna nti eddagala ly'obutamanya kukola ki? Kubuuza. Allah yagamba nti fasalu ahla dhikiri in kuntum la ta'lamun. Mubuuza abamanyi bwe mbanga temukola ki? Temumanyi. Kati kyotamanyi eddagala lyakyo kukikola ki? Kibuuza. Era ebizibu bwe tubuyina, omuntu aba atambula ku kyalo amanyi gy'alaga tamanyiyo, kyokka bannannyini kyalo abamanyi gy'alaga webali, naye n'omulaba ng'abula olw'okuba ayina takabbulu ezo z'okugaana okukola ki? Okubuuza.